I didn't go into the broader plans by government on the rail. Our focus now is uh, to ensure that we develop the rail and the marine across lakes, and we have actually started trying them. For example, the other time they brought in fuel, and they used the marines across the Lake Victoria. Even recently, we took sugar to Tanzania. We used water. We used the marine. We used steamers across. So our focus now is to ensure that we invest more in the rail. Of course, we might not be able to achieve the SGS, but we'll make sure that we rehabilitate the old one. The SGS will come eventually. I'll talk to my colleague and maybe he'll talk about it in detail. My colleague in transport. The resumption of trade. Well, of course, people are still mourning about China. I don't think China will recover now. So I've been advising the traders that let us start rethinking our plans and focus on the region. Focus on ESC, focus on COMESA, focus on African Continental Free Trade Area. The prospects are very high because, as I mentioned last time, that you can see that the other countries in Africa are already very keen on procuring goods from us once we open. For example, they want our sugar. Algeria is already taking our sugar, already taking our milk. Nigeria wants to take our sugar, they want our cement. So you find that already there's a special interest from the African countries to do trade with us. So I'd like to reassure people that let us rethink our plans and start looking at the region. I'm definitely confident that we'll be able to recover as traders. But at the same time, I feel that the traders should also diversify and start looking at the services industry, start looking at processing, and we are engaging more with them. That we don't focus so much on trade. Let us start processing some of these things here, and government is ready to support them. Actually, they met the president yesterday, and he said he's keen to support them to see that they start processing. They engage in small hold processing, they will eventually grow into manufacturers. So trade, as much as we're interested in it, it's not, the future is not so bright. Then the traders on a date, when will it open? URN, what did you ask? Traders. Traders who have shops outside, like they're not within the arcade, but ground outside. floor, yes. But outside. Yes. But the ones that are outside can open. On the arcade, at like ground floor on the arcade. Those are with shops. Shops around facing the the arcade. route. Around. Yes. Around the arcade, but not in. Not Yes. inside the arcade. So long as, but we are going to send out our teams to check whether they actually observe the SOPs. If they are not, then it might be a bit difficult. Then rent issues. Yes, I've been engaging with arcade leaders or representatives of the arcade tenants and also the landlords. And rent has been very high on that. I've talked to some of the landlords who have offered they could forfeit 1 month and stagger the other 2 months, but still, we are still negotiating. It's work in progress, and I wouldn't like to pronounce myself on it as yet because it is still work in progress. And we have even involved His Excellency the President, who's meeting us again next week over those issues rent, taxes, loans, over the issues. So I'll be able to inform you probably next week of the outcome of our deliberations. Look at the shops outside the arcades. Yes, those are allowed so long as they are not in the arcade. New Vision, fall in exports. Why?
the trucks. The delay in the testing affected the flow of the trucks. And then, of course, even the flights, because some of the goods were exported, especially like flowers, fruits, were exported by air. But the cargo flights has been a challenge. That's why there's been a drop. The fate, I wouldn't want to call it the fate. I want to call it the destiny. Because once we impose, we request, implore the landlords, they'll be able to change the way they are treating the tenants. So that is why I say this is a destiny, because we want to improve on the relationship between the landlord and the tenants. But I don't want to call it a fate, because we are working very hard. We are working very hard to see that the arcades are open. That is why I'm engaging them. So please help us. Instead of writing negative things, help us to improve on the SOPs so that we open the arcades faster. But when you start writing all those derogatory statements, I don't think you're doing the arcades any favor. So finally, someone asked, what was the other question? All of them are more than arcades. Someone wanted to know the exports. The exports, we are still taking coffee, we are taking cotton, tea. Yeah, it's not too short. And we are also exporting manufactured goods to the neighboring countries. For example, like water, like cement, like all those are going in our neighborhood. So I think that's that. Any other? Uganda. Kale kakati bannayuganda mbeebaza olw'okugumira embeera, ekiseera tekibadde kyangu naye ngumidde embeera, ate Mukama n'atukuuma nga tukyali balamu. Tusaba Mukama ayongere okutukuuma. Naye njagala kubagumya bannayuganda, kubanga eri abamu abagamba nti ensi yaffe tegenda kuddawo mu byenfuna. Naye njagadde okubategeeza newankubadde embeera eno ebadde enzibu nnyo, ebyamaguzi bibadde bikyayingira ate nga bikyafuluma, newankubadde nga tuyita mu kusomozebwa okuyitirivu. Njogedde nti ebyayingira mu Maaci zaali miliyoni 565 eza ddoola, ebyafuluma mu Maaci ebyafuluma zaali miliyoni 264 dola. Ate mu April miliyoni 406 dola ze zaayingira, ate ebyafuluma era 206 dola miliyoni. Naye era saagala kwenyumiriza mu kyo nti kirungi nnyo, naye okusinziira ku kiseera kye tuyiseemu, nga ensi zonna tuzisibye, emikutu gyonna tugisibye, fenna ng'ensi yonna eri mu kiseera bwe kiti, okulaga nti wabaddewo ate ekiyingira ne kifuluma, kiraga nti waliwo ekitangaala mu maaso. Bongedde okusumululamu omuggalo. Twebaza President ne Ministry of Health byekoze, naye era negamba nti baggulewo malls, nsikirize mbiyite mu luzungu kale tubiyita, naye ate zigira zirindako. Mbadde mpuliriza amawulire rediyo eno, bannamawulire mugenda ne mwogera ebintu mbwe endala za Luganda, endala zaki. Bannange mulekeraawo okwogera ebigambo ebiri bwe bityo. Wamuyina embeera ensiko gye musiga mu bantu ey'obukyayi, mwogere amazima nga mukoze research. Wa ebintu bye twogerako tumala bikolako research, tetubeera tumwagaliza. Kakati abuuza bulijjo mpulira abantu aboogera ku redio. Enjawulo ya Mo n'Akeedi ng'oli takoze na research yo.
Kaakati mall nabinyonyodde kambijabule jabule. Bw'ogenda mu mall erina emiryango eminene esatu, ebiri egiyingira ate n'ogumu ogwa exit ogw'akabenje, nti wabeerawo akabenje olina obuddukiro. Era bw'oyingira wonna olaba akapande akalaga nti bw'ofuna ekizibu oba omuliro nga gukutte wano olina bw'ofunira. Mu Arcade obulyango bungi, buli wamu waliwo akalyango akayingira. Nze mu Arcade nenyingirira eno mu Kikuubo nenvaayo, nenyingirira eno ku Kyennyanja nenvaayo, nenyingirira eno yonna. Kuba nze nsiibayo eyo ŋŋendayo nga mbega, nina engeri gye ŋŋenda okubegaabega embeera. Naye ate nga kye nazuula nti ate balandiroodi bagenda ne bazimba mu korido, ate yandibadde ngazi bagenda ne bazimbawo ate obuyumba. N'olaba nga ka bizinensi, lino edduuka liri wano, nalino liri wano, naye ate waliwo n'obulala obuli mu maaso g'edduuka. Ogwo si bwa mugotteko, twogera ku bulamu. Njagala okwogera ku bugazi bw'edduuka, kuba kino twakipimira ddala. Amaduuka agali mu mall, edduuka ettonotono liri mu square mita 4. Bw'ebanga egenda kuba supermarket oba showroom eri mu square mita nga 8 mu 85. Edduuka eriri mu Arcade era balandiroodi batiisa wino ekyo liri square mita 2 bannange. Njagala singa mbadde ne Kyoka nandibalaze nenkakuba wano. Kaakati bameka abali mu dduuka eryo? Bw'ogenda mu mall, kubanga omuntu akuwa contact tenancy agreement n'akugamba edduuka lino ndikuwadde naye ndikuwadde nga Amelia kyambadde, totandika kunteeramu bantu balala okujjako nga mukozi we. Era edduuka eryo nsayininga agreement eno nga manyi nti Amelia kyambadde nze nsayinize, nze ŋŋenda okutambuza edduuka lino. Njagala ogende mu Arcade obuze tenancy agreement. Bannange bino ebintu tugenda bituyamba okutereeza, naye COVID atuzibudde amaaso. Bituyamba okutereeza embeera kati ze tugenda okukolera mu bizinensi. Ekisooka landiroodi tajja kuwa tenancy agreement. Njagala abali mu Arcade ebeereyo omu andeetera tenancy agreement. Tagikuwa. Kati musajja wattu n'oyingira, olina okusasula rent mu kasipesi ko. Kati kubanga bangi oyagala kunoonyeza rent, ate waliwo n'ebya goodwill ebyo saagaana bitandika leero. Kubanga ebyo byonna nabyo binyigiriza ani? Binyigiriza nze mu tenanti apanziza. Kaakati bw'omala okubeeramu naye ntandika okutakula omutwe, n'akola ntya, leka nnoonyeyo kameema nnyambeko, ne nteekamu kameema n'omulala kuba nnoonya ki? Rent. Kati tujja kubeeramu abantu nga 3 oba 4 oba 5 oba 6 nga buli omu ayina akafo ke, akameeza ke w'atundira. Bannaye tunoonya bulamu, naye obwo bulamu mukwano. Kaakati abaguzi abajja buli omu alina ky'ayagala. Nze anjagalako mapeesa, nze anjagalako tugambe gomesi, nze anjagalako bitambaala, nze anjagalako materiyo. Olwo abaguzi abayingira tojja kusobola kontrolinga kugamba nti abaguzi abalala temuyingira, omuguzi omu yaba ayingira. Kaakati abalala bagenda wabala banaakola bati. Era ebintu bino tubitunuulire mu mazima. Tulina okuteekamu bintu bitabula bantu. Eyo occupancy ngambye abantu bangi mu dduuka. Traffic. Nze kino kye bannyumiza nange nkimanyi. Mu mall ojja kutambula oyagale kubanga olukuubo lugazi. Ojja genda oyingireko wano, oguleko wano byoguze otambule ogende. Oluusi mulimu n'erifuka oluusi temu. Kaakati genda mu Arcade bannange mwogere amazima. Nze nayitamu ow'emigugu faasifaasi akutomera era ngenda nyambadde ekikufiira kyange ne gaalubindi baleme kuntegeera. Kubanga ate oluusi bakutegeera ate. Kaakati onera bw'olaba embeera ze tukoleramu ate naye mwali.
kati bagalowooza emisango wati naye yita mu kakuubo kakeedi bannaye mwogere amazima wanammwe mugendayo mutambula mwekuba ebinagala byekoona eno emigugu biki ku madaala mazima ne landooda ateekako abantu ekyo kituufu twogere amazima tutaase obulamu bw'abantu mubijjeemu ennugu naye mubitunuulire saaki security bw'ogenda mu mool tugambe omuliro guzze njagala mumbiire mu akeedi ebizikiza omuliro biri bimeka buli flowa eriko ekizikiza omuliro omuliro nga gwaguddewo mu akeedi era katonda atwagala wale kinabaawo tukafuwe tetukyogera nabo omuliro nga gwazze mu akeedi mu moolo buli flowa eriko fire extinguisher erina buno obuntu waggulu obulaga nti omuliro gwaguze oba omukka guzze akakerere ekuba mwena ne mudduka ate jjukira waliwo nekkubo lye bakulaga erya exit lyolina okufuniramu nga mudduka tetwagala balandlord batukolera ebintu bino naaso tubeere nga tulina obulamu muki mu akeedi zaffe security ku mulyango wabeerawo botagandi buli flowa ebeerako omusirikale era omusirikale nakutunira yonna gyoyita atubeera mu akeedi onago omusirikale omusirikale emmotoka emuleeta ssaawa 12 okukuuma ku akeedi lwaki landlord omusirikale oyo tamuteekawo n'emisala ne basiibawo ku buli flowa ne balaba embeera zetuli biki ebiri mu mooli bwe mba noonya ebyalaani n'obugaali ngenda mu akeedi byentwalira abalonzi basefuliya biki baga akeedi erina njagala bagire mu beddu era nga na covid yebisomeseza mulimu ebya ICT ebya electronics babigula mulimu pharmacy etunda eddagala babagula mulimu supermarkets bazigula n'amaduuka ne offices mulimu ne offices nyingi kaakati downtown mulimu ebintu bingi mulimu buli kimu byenjogedde gaali biki kirungi kubanga oluusi beera bya bbeeyi nyingi naye omugotti okuyingira ekyo nakyogedde nti waliwo emikutu mingi ate n'abantu okutambula obafuze otya kaakati ki kyetukozeewo kubanga bino temulowooza nti tutudde butuuzi balandlodi njogera nabo ku kintu ekyo abantu mujja batta batenanti abakulu abakulembeze abakulira akeedizi nabo twogera nabo ate sinze nzekka size ensonga zokka zetwogerako twogera ku rent twogera ku byomusolo twogera ku looni era neggwe twasisinkanye omukulu w'eggwanga tugenda kuddamu twogere ku nsonga ezo ebyo ebyabano nolwendabagu nti akeedi tetuziwalamu oba bodaboda nga bwe byogera naye twagala kulongoosa mbeera ze bakoleramu nabo babeere nga balina obulamu obweyagaza bakolera awalungi ne kasitoma naye nga naye alina obulamu njagala sijja kwogera ebirala ebyayogedde gega amaduuka agali wabweru akeedi ago baagaggudde obutale naye nga ebitali mmere babikkiriza kutundira mu katale wakati ebina ebyobwegassi baagabiride ne maaso entambula yo mwagitegedde Honorable Katumba ajja kujja agyogereko General Katumba entambula baagikkiriza naye nga mulimu abantu 3 public transport egenda kutandika nga 4 era naye bagambye olaba nga taxi abantu 14 bakkirizaamu abantu 8 oba 9 nkimanye ebbeeyi ejja kweyongerako naye ate n'akalwadde kano nako kalina obuzibu bwako
tulina bye tukoze mu trade ebyo bulijjo nabyogeddeko byembyeso okubanga batekebera emmere bye tubadde tukola nabino byonna bye twengeejinga abantu baffe n'ebyokulambula amafactory getwalambudde. Njakumaliriza nga ngamba bwenti nti nze kubanga nina abantu abamu ku radio bempulira abagamba nti ebisuubi mu byenfuna bya Uganda. Nze njagala bagumya nti eriyo essuubi kubanga kati olaba already baakagulayo ebitundu bitono naye olaba ng'ekibuga kirina obulamu, olaba nti abantu bagezaako okukola, olaba nti abantu balina omwoyo gw'okwongera okukola era nebaza bannayuganda olw'obutajjaayo ssuubi. Naye ne musigala nga mulina essuubi n'okuluubirira wa gye mwagala okulaga. Bino ebisigaddeyo ikonomi yonna ebyenfuna byonna bajja bikula, naye bino byonna tugenda tubikuddako obutukuzi okulaba tukuuma obulamu bwaffe. Mulina ekintu kye mugamba nti abaloole bokka be balina COVID. Njagadde obategeeza bannayuganda, COVID tuli naye buli wamu. Naffe abali wano nga baleese akantu okututakula mu bulamu bayinza okuggyawo abantu nga 5 lwakwa tebanatukebera. Babagamba tutambuza obulwadde naye obulwadde tebutambula bwokka, fene tubutambuza. Nolwekyo tebakweyagala nnyo nti bali be balwadde, naffe toyinza kumanya. Nolwekyo bino byonna bye tuteekawo tebiriimu mpalana, tebiriimu nnugu, tebiriimu ki. Abantu mbannyonnyole bulungi mwe ng'ab'amawulire naye mubadde mukola omulimu omulungi ennyo nti bino byonna byakutaasa bulamu bwa munnayuganda. Mbaagala nnyo, mwebale nnyo kumpuliriza. Kigadde ndyamu eryo kyambadde minisita w'ebyobusuubuzi. Ebibuuzo by'Oluganda agenda bidda muline naye tunasigalawo naye mubuuze bulungi. Minisita ki ekigenda okolebwa ku bannaffe ab'omu kikubo kuba bali mu Gotteko n'ebirala then n'abantu abali mu Gotteko tugezaako okulaba engeri gye tukoza nga bwe twakola n'abeegundi Tewakiseka. Tugezaako okutuula n'abakulu b'omu kikuubo tulabe engeri ki gye tutema empenda okukendeeza ku kusomozebwa oba risiki ez'abantu ze bayinza okufuna. Ogamba mu kikuubo, sorry. Ab'omu kikuubo omujjuzo guyitiridde era twagala kuddamu kuyita ab'omu kikuubo twogere nabo tulabe nti bateekawo embeera ekendeeza okusomozebwa okwo okuliwo okuyinza okuvaamu ekirwadde ekiyinza okukwata Kampala yonna. Ekisooka abantu tebambala masiki, ekyokubiri omujjuzo guyitiridde. Nolwekyo twagala kukulembeze mwami Kasule tojja mu nkuba muyite abantu tusinga ne balidaazi b'omu kikuubo tulabe ngeri ki gye tutema empenda okulaba nti tukendeeza omujjuzo. balandiroodi ababanja abapangisa balandiroodi tuli mu nteesaganya ne pulezidenti n'abakulembeze baabwe ne balandiroodi bennyini okulaba baate bagamba waliwo abamu abagambye nti bajja bawa omwezi gumu baleme kusasula, emyezi 2 basasule mpolampola nga batandise okukola. Naye tukyateesa nabo tujja bategeeza wiiki ejja kitekisazeewo. Ab'okunasa pulezidenti yalagidde baddemu bakole.